oyogera ng'ani okuŋŋamba mbu teri nga nze nsazeewo ng'omusajja nsazeewo nti omugole nyina muteeka mu kisenge ekyo n'ogamba mbu teri oyogera ng'ani kati nja muteekamu tagenda kugayingira nga lwaki tagayingira oyogera ng'ani naye mulamu ne bw'onaakola otya omusajja bw'atusalawo nti agenda kuwasa tolina kintu kyonna ky'oyinza kukola mbu obimusazaamu tosobola mulamu nkubuulire nze mwannyoko ekyokuwasa sandi muganye naye nze ensonga ezinnuma ziri ezi bbiri. Ensonga esooka omukazi agala muleeta mu maka gange mwagala okuwasiza ekiki mama kefa antulugunyiza emyaka miyitirivu nga tampa kitiibwa antulugunya ampisa bubi gye mugamba tabiwulira nga timunyega naye kakati nsazeewo nange mbeeko akantu akatini kemukola nga mwesasuza kati mwena muvuddeyo munyiga mukanuda amaaso mwagala kulwana kiki talina byakutulugunya singa ofaana bwotyo. tebijja kukola ekigenda okukola kiri kintu kimu kyokka kumanya nti nze musajja wano wange wano si wa nnyoko owulira ate kati kotandise okuleeta ebyo nenkugambako nogenda oleeta abantu wano tutule mu nsonga zaabwe babulire nga bwe nkola ki kati n'omugole ngenda muwasiza mu kisenge ekyo era kwata ekubo jamu ebintu ebikunta by'abaana bo obiteeke mu kisenge ekyo ntandika okuteekateeka ekisenge kya mukyala wange bulungi ngenda muleeta abire mu kisenge ekyo munju emu eno tajja kugayingira wano ewange tajja sumba ate no sina mugole wabula munno kugambye wano ewange nkulayire tajja kujjawo tajja kugafumbawo wawo watya tajja beerawo atya tajja kubeerawo wano ewange wano wammwe eno enju ya nnyoko wano wange wawo kuvadde kugambye teri omwana ngani oyogera ng'ani okuŋŋamba mbu teri nga nze nsazeewo ng'omusajja nsazeewo nti omugole nyina muteeka mu kisenge ekyo n'ogamba mbu teri oyogera ng'ani kati nja muteekamu tagenda kugayingira nga lwaki tagayingira oyogera ng'ani kati nja kukukubanga gezaako bwegeza ddamu oyigambe nti tajja kufumbawo kyogere gezamu oyoddemu okyogere mulete omugolewo mpakanyi gwanya mpakanyi kati kola poti kati sawo njagala kulaga ndi nze musajja wano kati yingira ekisenge jayo ebikunta by'abaana bo biteeka eri njagala kuteekateeka kisenge kya mukyala wange tajja beerawo oyogera ng'ani gwani wano wammwe njogera nawe noyogera nga oyogera ng'ani yangu ate njagala kulaba ng'oyisawo ebikunta by'abaana bo bw'omala ate okisiimule bulungi nnyo kirongoosi
Luka otusewa eyo wala omaye kati kyetuba tukole omaye nyina wenjagala okusooka kwekonako katono kati nze kamalirize kino kyenkola bwenkomawo nkukubire ojje tusisinkane nyina ensonga y'amangu njagala kulaba engeri gyenjugusaamu then nzije nkubire ojje neyo ensonga tugimaliriza kale webale nnyo kakati mwanyinazi ekindeese nkuleetedde mawulire gasanyu otyo nti olubimbi lwe mbadde ntambuza maze nentuuka ku ki nendugusa omukazi mufunye twakanyizagana bazadde be nitukanya buli kimu era ku nkomerero ya sabbiti eno ngenda mukima kakati kyenjagala weetegeke bwekuba kunoonya kadde ginoonye n'emikwano gyo gigambe mujje mumperekereko ku nkomerero ya sabbiti eno tugende tunoonye mulamu wo mu kitiibwa wamana beewaabwe bakakase nti omusajja gwe yafunye ayina abantu be kyekindeese ekyo naye byakatonda bangi kiki ekyakuwaliriza okugatta ku maama keefu omukazi owokubiri abaana akuzaalidde ofaanana bulungi akulabirira ddala kiki kyatakola ng'omukyala ebyo byonna abikola abaana bazadde biti naye nze noonya kintu ekisanyu kyenoonya kyokka ye talina ssanyu talimpa oyo golaba oyo mama keefa yaŋŋamba ye atudde mu maka gange lw'abaana kati ekigambo ekyo kinnuma njagala omukazi asobole okutuula mu maka gange ng'atuddewo ku lwange so si lwakubeerawo lw'abaana nze munange ndiwo lw'abaana ng'alinga agamba nti abaana be bamuwasa kambuuze abaana abazaala mwana munze abaana si babo bange gwe tobaagala mbaagala omukazi bw'omuwasa n'akuzaalira abaana omukwana agwawuzaamu n'akuwaako ogugwo n'omulala n'aguwa abaana kati oyo gw'ogenda okuwasa ye tazaale ng'ate lwaki tazaala ajja kuzaala naye bw'anaazaala agenda kukola kyekimu nga mama keefa kyakola awo nga mpasa omukazi owookusatu kati awo manyi kyoba okola simanyi wasa mugumba kubanga omugumba yatayawuza mu mukwano gwo guwa abaana nabula abasajja ekate naawe makwogera bwoti so kakati ekirimu kyekyo tugende tunone mulamu wo tumanye nti tukola ki kale naye nze amagezi genkuwa ennyabo oyagala kuwa mukwano buli ssaawa toyagala kugwawuzaamu wasa mugumba mulamu nkubuulira saagala kwekwekerera baawo abadde wano naŋŋamba agenda kuwasa naye mulamu ne bw'onaakola otya omusajja bw'atusalawo nti agenda kuwasa tolina kintu kyonna ky'oyinza kukola mbu obimusazaamu tosobola mulamu
Mulamu nkubuulire, nze mwannyoko ekyokuwasa sandi muganye. Naye nze ensonga ezinnuma ziri ezi 2. Ensonga esooka, omukazi agala muleta mu maka gange mwayagala okuwasiza. Ekiki? Kyayagala. Ensonga ey'okubiri, yankubye olunaku lw'eggulo Katonda nzite. Yakukubye? Yankubye. Ate ng'akukubira ki? Kumugaana leeta mukazi mu nju. Naye ate awo bya Katonda simutegedde. Guno omulembe abasajja bakyawasiza abakazi babiri mu nnyumba emu. Ate awo bya Katonda waabanga ali kweri embeera eyo gy'alowoolezaamu mb'osimanya mulete mu nnyumba mwoli. Nze sigenda kukkiriziganya naye. Eyo enkola yadda ku mulembe gw'abajjajjaffe. Oluusi n'abajjajja bajjajjaffe. Kale ate ye kyayagala okukola kyekimu. Nze ate awo sikkiriziganyizza naye. Sebo n'akuddako n'akukuba n'okukuba. Kyokka nnyabo. Hello? Bya Katonda. Obadde otuuseewa? Kati mbadde nkusaba osooka okomewo ko wano ewaka. Waliwo ensonga ezzeewo ya mangu terinda bambi sooka okomewo ko. Tekisoboka ku ssimu bambi, komawo. Nkwegayiridde bambi, nsonyiwa okukalumiriza naye nkwegayiridde. Kale neyanziza. Kati mbadde nkusaba godde yaleme kusangawo. Mulamu kambeerewo najje naye nga nange bwendinga naye wali tubyogeremu mulamu ensonga zino tuzogeremu nga fundi weetuli. Mulamu baawo omwerabidde kyeyakutuusizaako eggulu ate kyoyagala kutuuseeko. Ndeka munnange nze togenda kunsikisa oli matama. Mulamu genda nja kuba nkubuulira. Leka sina gansika matama naawe naakutwaliramu oli omusajja alinga ntalumbwa. Kale kamukuume nja kuba nkubuulira. Genda mangu kamulinda jje. Fuka bulungi. Ngenda kuba nkukubira nkubuulira ebigenze mu maaso. Bya Katonda bangambye nti omukazi ogenda muwasiza mu nyumba ya mama Kefa. Ani akugambye? Ate obuuza ani angambye omukazi wamufunidde wajja ogenda muteeka. Ngenda muteeka mu nyumba. Nyumba ki? Bannange. Lwaki mwagala kumanya nyumba mwengenda oteeka omugole? Mwagala muwabutwa? Wabula woba omanyi ogenda muteeka mu nyumba ya mama Kefa siri ku side yo. Genda owase bakazi bo. Okay, kati bwe kiba bwe kityo ngenda muteeka mu nyumba mama Kefa mwali. Kati okyenyumirizaamu. Kukyalo gy'oli olabayo bameka balina abakazi babiri mu nyumba emu. Kakati ate nze nkola byendaba. Nze nkola byenjagala. Bagambye byendaba byenkola. Kati byokola byenyumirizaamu. Nenga kiki ekibatta? Mama Kefa antulugunyiza emyaka miyitirivu nga tampa kitiibwa antulugunya ampisa bubi gye mugamba tabiwulira nga timunyega. Talina byakutulugunya kana bwoto. Kalina kati okonjera mukonjere. Nenga kati nsazeewo nange mbeeko akantu akatini kemukola nga mwesasuza. Kati mwena muvuddeyo munyiga mukanuda amaaso mwagala kulwana kiki? Talina byakutulugunya singa ofaana bwoto. Kati otandise kumukonjera bukonjezi. Talina byakutulugunya. Oberayo. Golowooza kogenda okuwasa kandi kwegombye singa badde akutulugunya wandibaddeko n'ekyo ekiseera ekigumidde mu bulago. Bino ebiseera bagambye yo yabikola ki yandabirira. Seerabirira. Naye ggwe otegeera bulungi. Olina akatuli ku mutwe. Ntegeera. Senga mbadde sitegeere mbadde sijja kugenda kuwasa. Kati kankubuulire. Sigenda kuwerekera. Bireke. Ate njagala leero kino okimanye. Igwe sikyalina mwannyoko. Kale lekayo tiwali buzibu. Nange sikyali muganda wo. Sikyali. Kirabe n'ekisisinye twenge kitwalira nyina waakyo olugambo. Kati sisinye ndaba oba simuleete. Ndaba oba simunone muleete. Ngagenda owase bakazi bo sijja nakuba. Bwe mangenda ate gwandagira nti ngende. Gwandagira. Nga nno Katonda yamana tazadde toddangamu okumbala mbaganda bo kyasaamirira. Kirabe kyonna kitozanga obugere. Kati gwe bunira. Nange Katonda kubanga muno okomyawo ng'agereko mu lujala. Nani njaga onkubisanga ongobesanga mayinja.
n'ekisuula kyonna wekitukubadde gwe gwa mulungi ennyo gwe mulungi ennyo wabula totegeera genda kati ate nkulaga nja kumuleeta tolowooza olwokuba togenda kumperekera nti ajja kunnemerayo ate fa wano nja kukubako n'amayinja obedda simanyi nti njogera namulalu asuula n'amayinja n'okitunuulira ala bwasiza otya Luka banange nze nsaba onsonyiwe neebase nnyo obudde bwakidde nga saategedde nga neebase nkereye nnyo muganda wange leka nze munju nsuulamu na mutujju mulabe bomu gye nsula nayo munju ono si mukazi yazukuka nakula ebibye tasobola kunzukusa naga wagambye okeera zukuka tanfaako wadde kati onawo mba nyina mukazi kika kiddala kakati wandese nkoze ntya kati olwo kale kandabe kyokkola lwaki taata buli watusanga mu nju ne maama atuboggolera nti mmwe mufulume? Nange kinnuma era neebuuza lwaki taata tatwagala. Tulina okubaako kye tukola. Tukole ki? Tugende tubuuze taata lwaki atuboggoleranga. Eki anaagenda omubuuza. Iggwe nze lwaki nze? Anti gwe mukulu. Omanyi wano abantu batulaba ate bawulira bye twogera. Kati tubakuba ekimmooni tuveewo ekyokukola nkigambire ewala. Kati tulinda ki? Wangi okuzannya kati tukyalina budde buzannya nga ggwe. Iye nga bw'ejjo mu bwina. Ng'olina eddembe lyo ng'omwana naye ffe eryaffe lyatuggibwako. Ani yali bajjako? Taata waffe yali bajjako atya? Taata akola ebintu bingi mu nju omwo ng'alwanirira eddembe lye nga nnyini. Kati mu kulwana okwo n'atuggyako eddembe lyaffe ng'abaana mu nju. Awo ensonga eba erinnya enkandaggo. Ate nno nawe dda mu byenkandaggo. Woba mugezi dda ewammwe. Oba si kyo eddembe lyo lijja kuggibwako. Ekikwatagana ku ddembe yange ewammwe waawo